program tumusake Kibomba munaife wakateyungako tusangaire omusoka gwako bantusangaire. You're most welcome to this beautiful show munange etandika okuva sawa esatu kitundu paka sawa diba 5 edokuncho ninze the one and the only beautiful princess Kisabira Diana jakubanga akutwaliza bingi no munange bijja kwa program eno ayesoko kwebaza nti we bali kuba walanife twayebaza ni Katonda nti munange we bali kubanga otambulya walanife we bali kubanga owayo obulamu okusibanga wesabira okubanga osabira abandi okubanga osabira iwanga munange mu First Chronicles 16 kanira ko kusatu katukoba nti munange kirungi okuvayo twaida twasaba kirungi okuvayo twaida twabanga twebaza Katonda olunako olw'esando tinuno abava mu kanisa abanange mukama abawo omukisa ate ni mwomba yemuli ko bakatumalize tumusake Kibomba okuva ku sawa 5 je tusabe mwena mwebale ino programs za FDM na kubaba TV ninje ine dendawulo banange tubebaza wabwe baza social media platforms dona diriku TV dona tuli ku Go TV ku DSTV tulina ku Star Times zuku dona baba TV osobola kubanga ojaye watu ka wajagana programs daife iwoba todiwe ine next time ngotambwire wabali musedo kuli ku social platforms zito bako so well and good buli wobo na programs daife wobo na program tumusake Kibomba. God is there to bless you kubanga yatukoba in the beginning that was 1 John I think alitukoba in the beginning it was the word was with God and the word was God. Muntandi kwa chali chigambo chali ni Katonda ate chigambo kyabanga ni Katonda. So kitegeza kindi whenever we read our Bible, whenever we hear this word and take it out, God is going to bless you. He is going to do mighty things for you. Tajja kulekerera era ajja kubanga atambula walaniwe. Kasito omwe woti kasito saboti kasita werabira ebintu byonna byonna ebisigaire wabanga olikola ebya Katonda, he is going to do it for you. Kubanga yatukoba nti tukole ebibye yena aida akole ebyaife ebibye babizibu byangu ebyaife babizibu olukwenda kuba nti ofuna sendera school fees olukwenda kusomera ku Zoom it's a lot oluku subscribing data but he's telling you come to me do my work I will do mine you'll be blessed by someone else there someone in that way right now katuvenga teteko kubanga ate tufuna our God is calling one and only one bright goer maletu nanyini height at times abandi bamweta muzungu before him to okuloko kabali bamweta rasta goer rasta who aida kubanga atukawera mubero tuneyo so munango olikuwa na baba TV tovao katu jem olwemba luno then I'm going to come back with him. May you be blessed as you're watching this program. So right now omugega omuto mweta mugega he is rich, he's very talented, he is among the God is called people abantu Katonda byayeta munange this guy wa ndamu adulate ajako yandula ndoza mwene aye bwe bamugereko mwinti ni gowa maletu our one and only owakabi munange gotelo kubanga ateka bitubulize nemba yako banti zenda kueleza Katonda paka last oba mumberetya oba mu covid oba kinaba kitya I will do that for myself so munange ngabwe bakobeti we are with him today in the house always Sunday tuniruno yes right now katumu venga tumubaweleza tubone wa sofa watu sekuba twatandika kunaye twamubona jyavira jatambwire ngaba ni music yo ngatambula music ngamuweleza but right now atusewo kukwa kabanga we need progress yes go amaleto you're most welcome ku Baba TV program tumusake Kibomba. Amen sanse nnyo okulaba go amatuleto nikona twogera olusoga n'oluganda tiruganda lwoka ze nansa niko okubona mama ndidi yo linguistic olino oluswahili olino oluganda olino olusoga olino chochitufu en meaning njino twayiza walala ayenga nolusoga ndwidi erobozi neriyo ndiri bulira isaka eriyo mwebinga bwenyba webale kunirira ekisa kya Katonda mukama akoze bulungi nze wena bwe ndi kubona abandi nange tankoze bubi otwayiza tankoze bubi era wengamba nti mukama ankoze bubi mbera abakulabe bagamba kiki bera nimbye lwakuba kuli wangamba bonokoma ogenda koma one empeta naye sigira ti empeta anti kati bachayi yaye empanvu enene egenda kuno bachayi anti olabo omukono muwanvu bachayi kobera ababoni ba Baba TV go amaletu nani bright go amaletu apostle gospel minister yenze goyogera naye bright go amaletu I'm a gospel minister I'm not a gospel artist
but I'm a gospel minister. What is the difference between artist and a minister? Ng'omuntu atachidi endawulo ya gospel artist and gospel minister ng'ate tuna twembana ekintu ekyala waliwo endawulo nti nze ndi ku ministry kati or artist ye aba wansi ya aba nga ayemba ku for business kabuziba ino tubehera kabuziba tubeye yo mwerobozi ya fresh kid. Yes, uwa maleto osabira wa how far have you moved with your music up to right now? Bright go amaleto ambera machindye musumba wange Bishop Michael Mwase era tata nkutumidde nnyo webale nnyo byokola byamanyi church bagita Flames of Fire Church machindye kongero dirukuli wetusangibwa. Yes. Yeah, ndi muweereza mu kanisa ndi mu praise and worship ate emirimu gyonna njekola ndi mu bakubi beevuga. Yeah. Bivuga kibyokuba mu church. Nkuba ntera nnyo okuba jazz. Jazz coordinated wa? Bibera bigoma. Bibiranga bitano nga wano wewati no bitulako ngoso omuntu amusobola okubeera ngo bikuba ebigoma. Why don't you kwege engoma edo? Engoma natandikira kumbaire dinenda ife. Natandikira kumbaire natandikira nako kuba mukanwa na kukifuba bye natandikira ko. Olongo bikubira webi. Omukyalo wa dada. Kyalo ki? Busola. Busola kiri Bugweri district. Bugweri district chendi kwenda ngoli tubuzabuza. Bugweri district. Bugweri district. Ora chendi kwenda okobera abantu Bugweri district tukobere mama tukobere baba. Yeah, Bright go amaleta azaliwo omukyala gobeta kirabira Jessica. Yes. Ate yakozibwa omukyala gobeta Tebisina Florence nabirye nalongo. Awe Busola. Ate ibawe bali bamweta Mviri Sulumani niwe nakulira amuluka gwena wansega. So abantu bona by the Bright go amaleto nani. Ate nabanga nkulire mu church beta kwa etike church eyo muzungu oyo daddy wanga yafa. So rest in peace Dr. Cliff. Yeah. So okobye toli gospel artist or gospel minister. Yeah. How far have you gone with the ministry? So far ministry genze bulungi nnyo. Tubadde tubuulira enjiri ya door to door. Mu biseera bya COVID. Nga tubuulira maka ku maka. Te tubadde nga mu biseera biri nga quarantine tannaba kujja tubadde nga tubuulira tugulawo ko ama churches, crusades. So obulamu bwange bwonna buli mu ministry. That's why I call myself Minister of God. Minister of God. Yeah. How have you been surviving mu biseera bino bya COVID nga muli kukola obuweereza bwa Katonda? Yeah, mnange Katonda mwesigo twaliza walala. Amina. Ate talekeranga ku bantu be. Amen. Bulamu waliwe butuuka waliwe bwatuuka ne bubanga obukalubamuko. Bwakaluba butya kintu. Nga bukalubamuko for example wali omubiri n'omutima n'okuyayana waliwo byali byagala. Tokyayimbako. Nga byetagisa kukungaana. Nga byetagisa kukungaana. Waliwo baba oba nakyogera nti okitolayo obulungi. Waliwo spiritual comfortability gye twali nga twagala okubeeramu eyo. So kati nga omuntu obeera nga tewenywezeza era abaana bangi bagwa. Abantu baseera. Wakikolotya okuba ngozi. Anti kubanga amwe gospel minister nanenyigira nnyo mu kusoma Bible. Nanenyigira nnyo mu kusoma Bible n'okubuulira enjiri. Kubanga Yesu yete yaliko mu lockdown. Tubadde mu lockdown enjiri obadde ogibuulira oti? Enjiri mbadde ngibuulira via WhatsApp. I have my WhatsApp group. Bagiyita Maleto Family. Ndinamu bafanizi bange mbadde mbabuulira enjiri ate ng'enjiri tusharinga. We share. Yeah. So kati tibayira awo nti ndi mu lockdown ne ku church tulina WhatsApp groups ate ni mulancha wambadde nga ngendayo nempereza mu church yaffe. So kati mbadde busy mu ministry wadde quarantine yabaddewo naye obuzibu twafunamu nti waliwo source of income zimwe za closing wa
so kati which kati nganze ku lwange nalina wenzija sente zange we nali nsinga nnyo okujja sente nali ndina abamaanyi ogenda mu mazzi eyo ne muzikimayo oba muzijjayo mu nnyanja tetumanyi twagala tumanyi what else do you do apart from music bright go era mukyali basibe bright go amaleta aposo nze ndi marketeer kyekisookerwako tekisobola kutambula gende noononye bakasitoma ate onoonye baclient nga tekisoboka ate bright go amaleto nayina saloni yange nga yamaanyi nnyo kati ekiseera we twatuuka nga letukola ne rent naye naabeera nga accumulatinga so nemba nga firidwe ya bizinesi yange nebanga esaanawo so kati kyekyo survival baddewo otya mbaddewo mukama abadde agabirira era kyensinga okwebaza ennyo bafanizi bange mwebale nnyo okufaayo ne mugamba nti omwono omuyimbi waffe tulina okuyimirira naye tiimu maletu family bakoze kyamaanyi nnyo okuyimirira era bakoze kinene nnyo. Thank you so much. Ndozanda nange ndikirabira ddala nti mukoze omulimu munene nnyo mu Gowa Maletu. You've done a very great job. Kati Gowa Maletu bwe twira ku side da music wise. Nemba imeka so far dolina koza. Remember last time when nakuleeta wali olina wene badani it was two. They were two. Yeah. Right now wabisewe myaka giweze ku tulina nemba imeka. So far tulina oluyimba olupya tulizo okubeera nga to premiering. No ngamba as in like in there are many. Did he make a day tulina da video? Da video kati so far tulina isatu. Yeah. Ate ngoga ise da video ne da audio. Tulimo nemba nga 10. Nemba nga 10 na kintu. Yeah. Okay. Nemba 10 na kintu. Kodi kudi watu ko bali wali wasookera ko kwemba. Olwemba lunasookera ko kwemba. Tulina ma video ayo nasookera ku kwemba babeta good news right lujalutia kwenda kwedukanyam ebintu byonna byoliko biveko uwulire njiri watandikanifa yotyo yes it was okay tuwe remember lwakubuulira nti kati abantu betubuulira oluusi babeereyo bali mu byengenge byabwe bali mu mirimu gyabwe kati olina okubatuuka n'obabuulira njiri ngo n'eddoboozi eryowaggulu ennyo soko tuwemu awo ebintu byonna byoliko biveko uwulire njiri ey'emirembe ngambe byonna byoliko biveko gwe uwulire njiri ey'obulamu ab'Efeso 2:8 kubanga twalokolebwa lwa kisa kye Abalumi 10:10 kwekenyinyo ino okwatula n'akamako tinzo lwaleero ndokose vudde mu kibi era bambi nze nkyuse kati nze ndi mulokole uli akola seno uli akakola sikana zirabwire tutalukuba kyeneza okumana olokose engeri gyewakuba mu olw'emboolo lwakwagana okutandika olw'emboolo what were you up to kiki kyewali ku by then ng'okaali kulokoka okutuukaako nga nkaali kutandika kwemba ngankali kutandika kwemba wanga engeri gyewali kuba mu olwo tolikwewandira kuba ndi wovire oizeno waje wali nali mbuulira bali anti kyekyo gwe nga kokola siyale gamba nti leero tuze n'enjiri ku luno nga tusansanya obwakabaka bwa Katonda kiriza n'omutima gwo weenenye obwakabaka bwa Katonda buli kumpi. I'm preaching to you. Believe in Jesus. So before you okulokoka kubanga wale watu wako baitu watukoba nti wali ni by then wali ni barasta. Yeah. I want you to tell to kati abantu oide ebiseera ebyo nali nganka ali kulokoka nga ndi mu Firebase ento bakabaya kasinova banje ngani bachalibo nga mbegomba nga bachali bange n'okuyita nabo mpita nabo naye wekyatuuka ekiseera waliwo mpita nno mu bwangu waliwo ebintu ebimu ebyatuuka waawo muzeeyi n'aneekyangako buli kimu nekikyankala naze nani n'agaviiri galinga ag'omulalu kwegamba ebintu ne bitabuka nnyo muzeeyi nanzaaluna nangoba nkugobye tokyali mwana ze tizaalanga ku mwana wa gaviiri tetuzyalanga kwana omwana wa gaviiri ku mutwe so kati nangoba
wangoba nengenda mu kyalo we nagenda mu kyalo jukira mu Kampala twali nga tusabira mu machaches amanene naye nga asisaba lwakuba nti nalokoka ngenda lwakwa muzeeyi agenda mu chachi ne mama lwotagenze ate babeerawo nga bakwogerera nnyo babanga bali kusosola kati ebeera command tugenda ku chachi mwena muyambale mwenna so kati that was good yeah kati okulokoka wakanze saalokokanze kennyini nagendanga ngenda kuba muzeeyi akugambye tugende mu chachi naye nali siri mulokole naye kati we nagenda ngense nkutteko nga tukuba ebidongo tukola biki nno nze ebintu ebyo byonna byaliwo nga ndi muto naye nali mukulu mu bodde n'obuwanvu so kubanze nakula ndi muto kati ebintu ebimu neneekuza nengenda mu level z'esitali n'abakutuukako kati n'essaawa zino level gowa maletu zatuuseeko tulina ennyimba ezo ssatu eza video olusooka lwe luwa good news oluddako baluyita hawezi video twagikwatira Nairobi then oluddako tuluyita etaale yake kati olwaleero tuzze kukola ki tuzze kubanga tu premiering video y'oluyimba lwe bayita etaale yake naye ekibuuzo kiri bwe kiti etaale weyaka anti kati obuuza nze mbuze wange yaka omanyi lwaki yaka nze wange nina ekyoto nina prayer altar nsaba n'abe wange naye gwe oyinza okuba watuyimbira gwe weyaka that's why emyaka maletu gigenda etaala waliwo etaala waliwo alina okukuma mu ttaala eri walina okuteekamu enku empya n'ayongeramu gwebeere no ku trip ewuwe etaala eyaka anti ndi wano mu maaso g'Omukama leero njagala etaala eyake katono memale bebyo n'abatuize gowa maletu asooka atwinonole etaala ali kubuuza ewuwo etaala eyaka nze namwira mwe wange yaka ewo abala tutandika atukobera nti etaala eyaka yes katuje ku break wonna atuize atukobere eyaka etya tovaawo kati etaala n'olwemba munnanga lwetudde okupremieringa olwaleero bright gowa maletu once a rasta ayebutisaawo eno he is a rasta of god right nti era emivi yatoola ku what ayera still ene embengeri gy'alikuba mudira ng'akaadikuba akabaliisa enjiri akatuliisa enjiri abali tukoba etaala ewange lyaka gowa maletu ewuwo etaala lyaka litya memala ali ku tv yena amane nti ekunono kwaka maletu kweli ali kati nze ewange etaala eyaka etaala eyo weeba eyaka terina kuzikira ekiyamba etaala eyo obutazikira etaala n'eki etaala bafanafana tudde nti etaala ne yesu etaala ne yesu nekitangaala gwe ŋŋamba njagala njasiza etaala ewange walabika ewange mba mu kitangaala mu yesu walabi mukama wandabikira ewange mbira mu kitangaala ate wembira mu kitangaala jjukira tuli baana ba kabaka waba tosuubirawo kulumwa kintu kyonna olina okugamba dadi guno omuzimu gw'obutawasa gutwale guno omuzimu gw'okujogebwa gutwale omugambe taata neetaaga kino njagala onkube ripeeya ndaba ngenderera ntuulula ngenda mukama yina abeerawo nga akuuza bupya etaala n'eyaka mu bulamu bwo mu famire yo mu mirimu gyo eri ekkanisa eri obuweereza twetaaga etaala buli omu yeetaaga etaala kubanga ekitangaala oba etaala yeki eri omulokole yes era awazira etaala tosobola kubona etaala ekitangaala awali etaala tosobola kutaawo kizikiza era awali ekizikiza osobola otaawo etaala lyakola ki lyabanga lyakirawo kyaligezaako okuba so kitegeeza ki nti banatwire eri katonda twire awali ekitangaala tikirungi kutambula nga gy'oli kujja toli kubonayo olina okutambula awantu w'oli kujja ng'oli kubonawo oli kuva wano mu kisenge kino oli kujja mu kisenge kireka wabeewo etaala nti buli bw'otambula ne katonda he is always there to create for you the way tosobola kumixinga bibiri obe n'ekitangaala ate obe n'enzikiriza both things will not work. So tell us about this song we are going to premiere. How did you come about it? How did you come? Oluyimba luno etaala yake nalina embeera nga waliwo bye nali mpitamu nga nze omuntu bye nali mpitamu owulira message is a true story waliwo wootuuka ffe ndi musajja mubuulizi wa njiri jjukira ffe abalokole tulinga ekibuga ekizimbiddwa ku lusozi so kati waliwo luva mu kyaki olina agamba gwe walokoka naye kati olina kaki olina kaki kikyoyinawo
kati ebintu ng'ebyajja nga binsomooza kati nga omuntu agamba nga enyimba oyimba tetuziwulira tetuziraba so kati ebintu bwe bityo byansomoozanga nnyo obwavu okupangisa yaliwo embeera eyandiko nga nnene nnyo okupangisa bwavu kujogebwa kujeregebwa butawasa bannaye naye gwe si muzimu butawasa nga lwaki okay it's fine oyagala tuga nti eddoboozi toliwulira okyali mwana muto obeerawo otya maleetu kisa kya mukama mukwano kisa kya mukama naye kati ettaala nembeera awo wenalaba nga kinsookereddeko nengenda ye producer wange ne muganda wange Metanikila Bongo netuteekamu emitwe neŋŋamba nanjagala bamuyita Combo Vibes. Combo Vibes yankubira music studio eri Makindye behind Sebi Hotel ku Kyebusaabala ku Ntebe Road yawe tuli awo ankoze bulungi nnyo and I'm signed demo studio namo nkolamu nkolamu nange mu production bajja kuwulira before ng'oluyimba terunama okwebanze kennyini nze asooka obeera producer waalo ye producer yayinza okitandikako iyo wemba ngenda okola kati ekyange kikwetegeera kuvaawo producer n'ateekawo kukwe n'atandika fresh so kyekyo bwe kityo ate musajja mulungi nnyo ayagaliza ate anjagala olwo tutandise oluyimba ne muganda wange Metanikila Bongo so netugattagatta emboozi eyo bulungi nga wogiwulira netugira awo ndi wano mu maaso g'Omukama leero nkusaba ettaala eyake mu bulamu bwange nange njagala ettaala eyake gwammanyi olugendo lw'obulamu bwange taata naye kinnumu kuba kisimula baba I can feel this vibe. I can feel this song bandange ndozo lirule etala eyake finally did the Italian malaria yaka etala nefu wetwalukola oluyimba olwo by the way yali idea in between my producer and my co-writer Metanikila Bongo nagamba naye this time around okubye nnyo lwaga okubye nnyo dancehall okubye nnyo afro kakanako baida ne alino oluyimba nali njagala lubeere nga luli mu kudduka speed ne bangazikakkanya nenzikakkana nenyimbira muka so kati ettaala ne tulukola oluyimba luno ng'ettaala lumpadde fan base enene nnyo mayi waliwo omuntu okuba oluyimba nga lugira ku mbeera n'emyaka niwaali okitegeera buti kyokoba nanti nakubuuza lwo lwasooka waliwo akaveere mu bigundi byo bino birasitamu story kyeyo mwana that hotness that level you're not filled with the Holy Spirit so well but right now ujango mananti most of these worship songs didn't so you're like you're olukwingira you're dipping yourself inside the Holy Spirit that is good and that's tambuli as a tea what by the way it is so far so good so it's good era nebazanya abawagizi mwena abampagidde ku luyimba lw'ettaala era abawagizi be bakoze oluyimba video be bagyekoledde be balwekoledde balwagadde nnyo ne bampa ku ssente n'enkola video nengenda ye Edwin Paul na shooting ekifaananyi Future Trends era kifaananyi kirungi nnyo zikibana babo aba WhatsApp boyogeddeko aba WhatsApp ndina tiimu ndina omuwagizi asooka ye musumba wange Bishop Michael Mase nembeera n'omuwagizi owookubiri ate nga yandibadde yasooka tiimu Maleto family n'abalala ningataka abalala n'omuwagizi nambeemu mukama Facebook n'omuwagizi nambeemu oyo yasookera ddala oyo tabaako namba gy'abeera ku tolina womuteeka mu namba ali invisible wonna abeerawo so abawagizi kunakola oluyimba luno abawagizi balwagala nnyo ne balusaba ku maradio gonna bennyini ne balutambuza
kati ng'atenze olusi etaala we namala okuyimba ate yasooka neyakira abantu abalala nga sinabanga ndi awo bwentyo naye etaala enayako bategenda kwaka you are doing ngoli chikola mu bulungi ngoli chikola mu kubanga kijakyusa ko omuntu owundi oba olikolera mu buweereza bwa Katonda kyabali tukoba nti artist gospel artist ni gospel minister. Those were the two entities that were gezako kutunona by then. So kati abawagizi we bampagira nnyo nagenda okulaba tutte ku ma radio olinga agamba nze oluyimba luno sena kyensobola kuwa maleeto naye kandutwale ku radio bweti naalutwalayo walutwalayo nendabanga balukubye nenda ne radio gye zitatwala nkonga na biro kubye nangwalanga balukubye kale ne lugenda nga lutambula bwetyo kati nzo gwange gona kiranga ku macha kubeeranga neteeka mu maaso ga Mukama kusaba kusiiba abawagizi bowe bakira kati bakira era nabo badde bakira era mbadde musumba mulungi nnyo nti olusuku lwange mbadde ndusasabira bulungi nga ndusasabira bulungi ate kanange lunkolera batiko bantu tuli baboneranga kubibala byengwe maletu ebibala bimufulumemu to the extent nti olwembalo lwali premieringa olwalero nti abawagizi be nabamuwa ssente yabanga asobola okubanga alukolera beauty gy'oli kubona mu video eyo abawagizi thank you so much Mukama abawo omukisa era kimulekera okwo not only maletu even nabembi abandi keep on supporting this gospel artist banange bo baba balikole ne badi no bali kwemba some of them don't ask for money they are doing it for the love of God do the same thing bo bolina cholo kubantu osobola kuyamba these people subscribe on their YouTube on Facebook try to encourage them kubanga atukobanti munange wabali mwisanu sanukira wala naye wabali muna nakuwalira wala naye so abataire it's because of his contribution jataireyo ali mwisanu please go on their social platforms and like share subscribe obengo supporting you may not give them money physically but you are doing something in the work of God in the house of God. Nze mukwano Diana kyesagenda kwerabira when abagizi bagamba na video ino ko bajuka tuli mu quarantine sina yadde na idea yonna sente zonna ndaba ngazikwatiddwa okalina kubirowooza na sinaba na kubirowooza wina agamba abana ne bafulumya mu group yani mu team maleto 5 na afulumya list ya video shoot yetala nengamba lero luno omuntu agenda kuswala era omwagizi gwesitagenda kwerabira mu bulamu bwange yakola kyamaanyi nnyo era Mukama akuwa omukisa gw'amaanyi yakwata enusu zaali 2,500 naziteekako waliwo n'abateekamu emitwalo 3 nayo oyo yakijja nsuubira ku mutima gwe bamuyita Drain Paul asangibwa machi asangibwa Kasubi Kasubi wasangibwa Nabulagala wali awo so party che yakunumira mulemba lwetu premieringa oluyimba luno party zonna zinyumya naye mubambu party esinga waliwo ekigambo kimu ekyanyumira gwamanya olugendo lw'obulamu bwange taata naye kinnuma okuba ekisimula akagamba ako kokka ekyo ekintu ekyo kigatta emboozi y'oluyimba lwonna kyendo tukoba nti waliko ekisimula naliko ekisimula nga sirina mugaso once I was nali muntu nga talina mugaso I was useless nga sinaba kulokoka nali useless obanga wali werabanga toli useless nanga abakula nali siri useless nali nga nkirabanga n'abantu tebanjagala abantu nga tebanjagala naliko spirit of rejection naliko omwoyo ogw'olutwe bantambulirako nnyo niwe mba sikoze ekintu bagamba oyo so nali ekigambo ekyo ekisiimula lwe lwokola oluyimba lw'ettaala okimanyi ne wali wajjira wali nga wakajjango tuli kulinkinga nange saakwagala nno bulungi nebyaddala naye kati etaala yase
Etale mazo kwaka. Etale yake mulinye lya Yesu. Ekintu kyasinga okwagala some people kati we juzi nali mpita mu kisenyi eyo na netuko manyi Paulo kyova agamba nti woba ogenda mu bantu abo beera ngabo naye tofaanana ngabo kati so kati we natuukawo ne mugamba yo rasta man wagwan nagamba yo what a cool man what a one yagamba nemugamba mu nnimi ereza abayayi nemugamba okyanzijukira nemugamba okyanzijukira nedda ndeke bagezi bange bajja kunkuba obucupa so nagamba ningakenga naye nga namusanze ali mu kulya akakoola nenjaga nywa n'omwenge nemugamba nze nagamba gwe oli muzungu kati uli biki uva mu bire oli musama nze nemugamba ya ndi musama wakikwata ffe tuli eno twasirana tukyalinzeko muzeeyi aveeko naye mwana naye aganye sente tetukiraba kati nze nemugamba ekintu kimu yes nze ndi musama ya from Makindye so kati ndi musama wa Yesu naye Mukama yagenda atukyusa mpula nemugamba ekyokola kirungi nnyo okulya amayirungi go n'enjaga birungi nnyo naye ate obo bivuddeko kiba kirungi nnyo okusinga nemugamba anga mwana buno kati bwe bulamu ebirowoozo bingi nnyo nemugamba nze naliko by'okusinga naawe era bwanda bange naye kati right now sooka ontunuulire nagamba kati nkola ntya nemugamba genda mu kyaki z'abalokole obeereyo wenyigire mu bintu ebitambula ebintu nga ebigenda mu maaso then unywa chupa mmekaze kuleti yemwe mala chupa nga 17 olunaku gwatakola yagwotakola sente ozijjawa nagamba nawe eno street ndina street number yange ekiro kwenkolera yange ngakola atya nga iye katoyitako nga tomuwadde sente alina okukuba kujjeko byoyina newoba tomuwadde bya nga tomuwa bya bulungi akunyaga oyina ogenda n'ebintu bibiri alina okunyaga ate oyina okukubibwa ebintu bibiri kutira tutekubulako kyalo kyotagenda nakyo kati ogwo mulimo gwo negwo mulimo gwe ensonga lwaki gugwo kati gugwo ensonga lwaki Katonda yakusika kujjeyo abo abantu okuva n'olwaleero Katonda yakuzizaayo lwa nsonga. You have to keep on visiting them. You have the obusobozi obusobola okubango bacho. So nemugamba biveeke ebyo jangu tutambulemu. Nali ngenda ku church emu nga jengenda ko. Omulekayo mu church. Nemugamba jangu tugende ku church naye mwana ebyo tetugenda nabyo eri baba eri jogenda bachagwa kati yagwa kustikizo. Kati wetu okumaliriza kwe tumaliza nemutwala we nali ngenda nga biri agambe mwana waliwo ali awo nagamba nagamba gwe mazale mwana kuuma ebintu ebyo ate ne bibula kaddoka nabimuteresaawo ne tugenda naye we tunyomya naye emboozi nemugamba olina kubeera bwoti tugire bwe tuti so nemutwala nemusazaako enviiri Bible verse ndina olunyiri lwensinga nnyo okwagala lwensinga otambuliramu luli mu Job 14:7 at least there is hope. At least there is hope. Omuti ogwatemebwa okuddamu ne guloka. Waliwo isuubi. That's why mu video zange zonna olabayo nga verse ebeerawo nga yesembayo. Era mwentambulidde nnyo. Era gyetambuliddemu nnyo we nasoma Habakuku iziti tutu ngegamba nti olesa okwolesebwa ku bipande. Naye namala okwolesebwa ku kipande ate kati nga alina ekyawandikwa kyendina okubeera nga kimbakinga so kati wakyali essuubi omuti ogwatemebwa eri omusamwana ali mu geto ogwokyabonaabona olabanga ensi yakwetamwa gwokyasula mu kanisa kuba nange nasulako mu kyaki era n'enjala yannumirako mu kyaki nga nsulamu
so kati gwe wona woli awo njagala okole ki obeere nga weesiga Mukama beera n'essuubi. Nsembyayo kino bwe kiti ogenda ku Facebook yange ogenda ku typingamu Bright Gowa Maleto oba genda ku YouTube channel yange osubscribing ennyimba gye ziri oluyimba lw'etaala lupya lutukula nnyo kenda obeere ng'olaba teekamu Bright BRIGHT Gowa GOA Maleto MALETO onaawo ofuna bulungi music wange. Then gwe ng'oyagadde okumpita ku show yo oyina show oyina conference overnight crusade nkona ku namba yange eno olusi manager yabeera nayo olusi nange mbeera nayo akayimba bakayita etaala njagala genda onoonye etaala musubscribing abamu bagendayo ne baviewinga naye ne batasubscribinga wogendayo ogenda laba kigambo kiriko subscribe kikaliko kagambo kamyufu just click it once onaaba ofunye wandike namba yange y'essimu eri 075726 Bright Gowa Maleto Rasta Bright Gowa Maleto Vita Rasta olina okumaliriza omulimu guli bonna batogumaliriza okaali kuvaayo kubaawo tubone nti olina abandi bosise kubosembeza. I thank you so much Apostle Maleto. May God bless you. Thank you for visiting Baba TV Wanejinda. We bali kubanga owereza kubanga munange abasinga obungi they are not doing the same thing, but we appreciate you. Thank you so much. Tudakusigalanga tukweta Mukama yongera okubanga blessing amirime gye kubanga okola mumbeero tineyo katubenga tujako mu break katono kati tubenga ate kabiri twira tovaawo program tumusaka ekibumbaniza ekisambira Diana ekajira mu maiso. Yes, well munange ebiwooma bityo we bijja byawa wayenda okubanga atoka ayenda okubanga obiwuliriza aye munange ngandi kubasiibula nja kwalekera ka Bible verse kakoba mu Matthew 7:26 kaligezako kutulengeza nti yes tujja twasoma ekigambo kya Katonda kubanga koba nti but if you just use my words in the Bible studies and don't work them out into your life you are like a stupid carpenter who builds his house on a sandy beach. Akaba je twasoma ebigambo bino aye twasoma Bible twabitegeera aye ate twadema bitamunkola abandi ogwomuze tugulina mulimu n'abakoba nti kola ekyo kyenkuko byokole aye tokola kino kyendikola but for God's sake why would you do ebintu ebitagemaga contradicting things kyoyogera chokola leka kikufaanane Katonda litukoba nti bwe tusoma Bible ngeri tukoba nti forgive today mesomesa abantu bandi ku forgiving nga you yourself you cannot forgive akobye nti omuntu kikecho abanga omuzimbi azimba enumba ku musenyo oba ku mukyanga ngomba bana abazimbi ababadde gundi yazimba enumba yenga yalizimba ku mukyanga so niwe olikwefula nti olikusoma ino Bible olikuweereza Katonda ayenga ate byoli kuweereza byanda olukubye byolikola if it means forgiving soniwa wekiba kyetagisa kuyamba wekiba kyetagisa kugaba wekiba kyetagisa kukola charity give it out so munange right now mbakuba nti mbendeza olunaku olungi tujja kuba nga tubalekerayo Pastor Kawa program wentu musaka ekibomba yena ate kabiri abenga abatwalirikiza so ebigambo ebyo kiwandike omala okisome okifumitirizeeku okitambuliremu okishibemu obenga okibreathing oba okiweera muwonawo nawo litambulira Katonda ajja kukola bulungi no buli kimu ajjabanga akikukola ku nikyo bairo toidi aida kubanga he takes care of it banange bye